Mu Mei wa 2020 gavumenti yatongoza omulimu gw'okuzimba ebidyeri 2 gaggadde bisobole okusaabaza abantu ku nnyanja Kyoga wakati w'omwalo gw'Ebukungu mu disitulikiti y'e Buyende ne disitulikiti y'e Kabera Maido saako n'omwalo gw'e Kagwala ogusangibwa mu disitulikiti y'e Serere mu bbendobendo ly'e Teso. Omulimu guno gwakwasibwa aba kampuni ya Songoro Marine Transport Limited e Tanzania nga gwali gwakuwemmenta obumbi bw'ensimbi za Uganda namukamo guggwe mu bbanga lya mwaka gumu gwokka. Kaakano wayise emyaka 2 ng'omulimu gukyakwajja kwe kuddayo ku mwalo gw'Ebukungu awazimbirwa ebidyeri bino gye tusanze nga kyenkana bituuse okuggibwako engalo. Abali ku ddemo lino batubulidde nti ebidyeri bino ebyatumibwa MV Bukungu Kabera Maido Kagwara kyenkana buli ekibyetaagisa okukola ogwabyo kiwedde ng'ekisigalidde gavumenti kubitongoza. Feri yaife esooka namba ndala weeri okutwaliza awalala eri complete. Era nga tuli kulinda olunaku omukulembeze waife ow'eiwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni lwajja kwida feri yaife ejja kubanga eriwedde. Ono atubulidde nti ebidyeri bino birina obusobozi obwetikka abantu abasukka mu 3 buli lugendo nga kwogasse n'ebidduka. Bisobola okuba nga gitwala emmotoka 15. Emmotoka enene kisinzira gitiise buzito kiye kuba yoona ebaako n'obuzito bwekomako okuba nga etwala. Mu kaseera kano tebannazimba kifo ebidyeri bino we birina okugobera oba okutuukira, kyokka Ssempala agamba nti okusinziira ku bwe bazimbye ebidyeri bino n'abatali wazimbe bigoberawo. Waniwo erisaadi no production site era ndinza iwazirawo ddoko. Tegeeza feri yaife ennungi eriko esobola okuba nga erandinga awantu kaseera banga walungi. Babakulembeze mu kitundu kino ebidyeri bino babitunulidde ng'akabiriti akagenda okukoleza enkulaakulana mu kitundu kino eky'e Buyende. Okuva kuno okusala okwira kule lubaire nga lutalo ng'omala kwetooloola Kampala meemale wamala watuuka mu mambuka nti oba oli kwenda kujja ggulu obawa oba tina kindi ng'osomoka waakozesa akati akatono bw'oba n'emmotoka ng'oba tosobola kurosinga. Mu kaseera kano abantu abagenda e Kabera Maido okuva e Bukungu babadde bakozesa emitwalo 3 ku maato aga bulijjo ate ng'abagenda e Kagwala mu Serere babadde bakozesa emitwalo 2 n'ekitundu. Abakulembeze kye bagamba nti singa ebidyeri bino binaatandika okukola mpaawo nnusu omusaabaze gy'ajja kusasula. Kubanga kati fe abasuubula ebyokunywa abatambuza oluusi ebyokunywa bannange babadde bafuna n'obuzibu oluusi ku maato amatono nga balina okunona ebintu ekamuli babitwale Bukungu babijje Bukungu babiteeke ku lyato ate babitwale twala emitwalo nga 3 kitundu kwena okutuuka Esoloti oba erira mitwalo nga 4 kitundu. Aye wano edukira otaamu siringi kasanvu okujja Bukungu wali wabwerere paka kule wali watamulala kitundu paka Soloti tobona nga kirikipako okusinga okubitenda. N'olugendo lwennyini okuva e Busoga okugenda mu mambuka ga Uganda lugenda kuba lukendeeredde ddala ekigenda okuyamba naddala abasuubuzi okukulaakulana. Olwongera okuba bize nife twafuna kyansi ekola ki yasalamu okujja era tubayo twegomba okujja kuba okubiteere wala nekisookera wala. Gye wandibuze okujja Esoloti ng'oli ku bitambaale ng'oliva Kamuli ojja watoka gikozesa oyida wano wafuna feri walodinga feri wajja e Kabula Maido wakonectinga e Kagwala waba ng'osobola okwapulokinga Soloti mu bwangu. Kyokka bano baagala gavumenti erowooze nnyo ku kyokkola oluguudo olugatta Kamuli ku Bukungu olwo abasuubuzi abava e Kampala banguyirwa okutuuka e Bukungu ku mwalo. Kuba enguudo bwe dinaabaamu amaadi feri nibwe naakola ekidyeri kisigyatuyamba. Ijja bitaku emphasis ndowooza oluguudo olukole kyayini purezi bali kwida era tujamwidukiza bwe tuli kwenda nga gavumenti ebya nuclear katuteeku neisira ku byatamaka twagenda ira. Babasuubuzi abakolera mu kitundu kino ebidyeri bino babirindiridde nga mbaga nga bagamba okujja kwabyo kugenda kubatonderawo emirimu.